Yesu mulokozi waffe abatuutuno Yesu mulokozi waffe abatuutuno tufukamidde mu maaso go atukuwanjagira tugirire ekisa abonoonyi wawe okwenenya atoyambe emyoyo egiri mu kuligaatooli ffenna nga bwe tuli wano tukaabira obulokofu bwatufunira mu kubonaabonaako era tukusaba n'amaanyi ag'okwagala ekkubo lino ery'omusaalaba erituusa mu ssanyu ery'omu ggulu. Gweno mulokozi waffe gonza emitima gyaffe ogisseemu okukyawa ebibi n'okubibonerera tulyoke tugumire byonna ebikaabya n'ebinakuwasa. Naawe Mariya omutuukirivu yassa ekimu n'omulokozi waffe okutulwalira ennyo twatula ekisa. Ebirowoozo by'okusaasira Yesu Kristo n'ebyokumwagala bye tunaawulira kaakano nga tusoma esitulo by'olesi Katonda waffe biryoke bimuddaabirize obuvumi bwaffe bwonna bimwerabise ekyejo kyaffe n'eky'abantu bonna abatamwagala. Ebiwundu ebya Yesu Ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Ebiwundu ebya Yesu Ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Wangonwesi n'okufiira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Wangonwesi n'okufiira ku musalaba. Empagi esooka. Tulaba Yesu Kristo nga bw'ali. Omutwe gwe gubunye ebiwundu eby'amaggwa. Embaaze zizimbye olw'empi. Ekirevu kye baakikuunyudde. Nannyini kulamulwa n'akkiriza okulamirirwa Piraato omuntu obuntu. Ekibiina ky'Abayudaaya ne kireekaana nti afe akomererwe. Ayi Mulokozi, naffe twetaba ne Piraato n'Abayudaaya okusombera ensonyi n'okukutta nga tukujeemera nannyini, naye ebibi byaffe tubikyayira ddala obutakyabiddamu. Kitaffe ali mu ggulu. Mirembe Maria. Ekitiibwa kibe ekya Parish. Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwumulo eky'emirembe. Ebiwundu ebya Yesu Ai Maria
tugenda kulemberwamu emmotoka emyufu egitukulemberamu addeko n'eno emmotoka emizindalo esembeyo emabega. Yesu bamutikka omusalaba. Yesu Kristu emikko gyali mumazeeko olususu era bamala gamutikka omusalaba omunene mu mubiri omwereere nga tebassaako ngata. Yesu n'agenda ng'agusitudde nga tawalula muwalule. Yagenderera okutiikiriza, obutamutenguwa mu ddiini, n'obutanyiigira nnaku n'endwadde ebibeera ng'emisalaba gyaffe. Ayi Mulokozi, gwe ate alina kabi era n'okkiriza okutwaza amaanyi omusalaba okuguzitowerera gutyo. Fenna bannannyini musango kitadduka tutya obulumi obutusaanidde. Tukwegayidde tuwe amaanyi ag'okugumira ennaku zaffe eza bulijjo, tulyoke tusasuliremu amabanja g'emibiri yaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo liitiibwe, obwakabaka bw'oyagala mu nsi nga bwe buli emmere yaffe eya buli lunaku Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weeyisa abakazi bonna, ne Yesu omwana w'enkalire wa Musa, ekitiibwa kibe ekya Parish, ekya Mwana, ekya Mukama tusaasire, tusaasire, Mukama Katonda alina gw'asalira kiwummula ky'emirembe.
Yesu Kristo emiggo gyali gimumazeeko olususu. Era abamala gamutikka omusaalaba omunene ku mubiri omwereere nga tebakufaako nkata. Yesu n'agenda ng'agwetisse nga tawalula muwalule. Yagenderera okutuyigiriza obutamutenguwa mu ddiini n'obutanyingira nnaku n'endwadde ebiranga okusala. Tulabe Yesu bw'agenda abeddera mu nguudo z'e Yerusaalemi nga bamusindiikiza n'emiggo eno nga bwe bamusamba, ate nga bw'atindika omusaayi, amaanyi ne gamuggwaamu, n'agwa wansi olw'okulubirira obuzito bw'omusaalaba. Ayi Omulokozi waffe, ebibi byaffe bye byakumegga ekigo. Leero tuyambe mu bulebeevu bwaffe, tulambike mu kkubo ekituusa mu ggulu mwe tuliwummulira. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi n'abikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe, twesonyiwa abatulu, totwala mu kukemebwa, naye tulokola omubi. Mirembe Maria, Ojjudde enneema, Omukama ali naawe, wabula mukisa mukazi zonna, ne Yesu omwana w'ennyana ali wa mukisa. Naye weetuuke emyaka otukusaaliza. ekitiibwa kibe kya Parish. N'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga nekyali olubeerera nekaakano na bulijjo n'emirembe n'emirembe. Ayi Mukama tusaasire. Abakkiriza Mukama tukwatire tusaasire ekimuli ky'emirembe. Ebiwundu ebya Yesu, Ayi Maria obyolanga, mu mwoyo gy'abaana. Ebiwundu ebya Yesu, Ayi Maria obyolanga, mu mwoyo gy'abaana bo. Omusalaba,
tekikoma n'obusasiza buno Mukama saasira saasira Mukama nenenyeza nenenyeza Mukama saasire saasira Mukama nenenyeza nasobya Mukama saasire tukunabireza tukuwa ekitiibwa abawanunesi batufira kumusaalaba ekitundu ekyokuna Yesu asisinkana nnyina. Mariya omubererevu bwe yawulira nga batwala omwana we okumutta n'adduka mangu n'amusisinkana mu kkubo eriraga ku Kalivaaliyo. Bwe yalaba omwana we n'alwala nnyo mu mwoyo ebitalwanika. Ekigambo Simeewo kye yalanga ne kiryoka kituukirira ddala nti empiima eri kufumita omutima. N'ajjukira ng'abantu tebalirema kuzikirira wabula ng'omwana we abafiiriridde okubalokola. Awo n'akkiriza Yesu afe abantu balokoke. Ayi Mariya nnyaffe ow'ekisa, ffe abasiba omwana wo totwesamula. Tusonyiwe obulumi bwe tukuleetedde. Mu kitundu kino ekyokuna kitabagana wamu n'ennyaffe Bikira Maaliya ng'asisinkana omwana we agenda okuttibwa olw'obwereere. Teriyo kisinga kuluma muntu ku nsi ng'omuzadde okulaba omwana we ng'alwadde, omwana we ng'anyolwa, ate ekisinga obukulu kulaba omwana we ng'afa. Buli muzadde teyandyegombye kulaba nti yaziika omwana we. Kitegeeza buli muzadde asabira omwana we okubeera mu bulamu obulungi. N'ennyaffe Bikira Maaliya ekyamulangibwako kituukirira. Mipiigo emukuba ku mutima olw'okulaba nti omwana we tasobola kumuyamba na kumutaasa mukadde. N'atunuulira abakulembeze ab'obudde obwo abaasalira omwana we omusango nga talina maanyi gasobola kubayimiriza okukola ekyo kye baali basaliddewo omwana we. N'alwala nnyo omutima. Mirundi emeka kituluubiriddwa bannaffe abali mu kunyolwa. Abamu n'olaba nga wandibadde n'amaanyi agabayamba naye ng'ate tosobola. Naye ate abalala n'obeera ng'olina obuyinza obusobola okutaasa omuntu ate omuntu n'otamutaasa. Nga tuyingira ku nnyaffe Bikira Maaliya tiyakomaawo, yagenda mu maaso n'okwerekera omwana we. Naffe tusabe nnyaffe Bikira Maaliya atuwe enneema n'etuyamba okumuyigirako okugumiikiriza bulijjo mu nnaku zaffe. Ate era ekisinga obukulu mu byonna nga bw'atugamba mu mbaga y'ekkaana, kyonna ky'anaabagamba mukikole. Tumusaba atuyambe tulize eddoboozi ly'omwana we ate tusobole okukola ekyo omwana we ky'atuma. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, era buli mu nsi nga buli waggulu. Emmere yaffe totwala mu kinywa naye tuuka mu bubi. Mirembe Mariya, Ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayina omukisa. Mariya omutuukirivu n'Akatonda asabira abaavu, ng'alwala ne mu kaseera k'okufa kwe.
Ekitundu ekyokutaano. Simooni ow'Esireeni yeetikirako Yezu Kristu omusaalaba. Abambowa bwe balaba Yezu ng'agwa lunye, ne bakwata omusajja Simooni ow'Esireeni ne bamuwaliriza okwetikkirako Yezu omusaalaba. Ayi Simooni, leka kunyiiga na kuwalira, naye weetikke omusaalaba gwe bakutisse, kuba gwe gujja okuviiramu ettendo ennaku zonna, nga bajjukira erinnya ly'okukwatirako Yezu omusaalaba gwe. Omulokozi yakkiriza bw'atyo okubeerwa, naye si lwa bukoowu na kubulwa maanyi. Yagenderera okututegeeza nga bw'asanyukira ababonaabona, naye nga bagatta obulumi bwabwe ku bubwe. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bubujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusiime ebibi byaffe nga tusaako, totwala mu kukemerwa, naye tulokoole mu mubi.
ojjudde enneema Mukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'enda naye wa mukisa. Mariya omutwekivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe n'ekyamwana n'ekyamwoyo omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye ne kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Mukama tusaasire. Tusaasire. Abakkiriza Katonda ogikwatula essooti wa kiwummula kya Mirembe. Amiina. Ebiwujjudde bya Yesu, Ai Maria oyoolanga mu mwoyo n'abaanawo. Mukama wange wampita Lugaba, Saatalina bwe ndi mu maaso go n'okkiriza ng'omwana. Wanjagala nnyo Mukama wange wampita Lugaba, Saatalina bwe ndi mu maaso go n'okkiriza ng'omwana. Walonda nzani gwe waganza, nzani gwe wabiyita, z'omwonoonyi bwe nti wanjagala nnyo Mukama wange wampita Lugaba, Saatalina bwe ndi mu maaso go n'okkiriza ng'omwana. Kinjize ekitenda kati gw'osiima okunfuula omwana. Wanjagala nnyo Mukama wange wampita Lugaba, Saatalina bwe ndi mu maaso go n'okkiriza ng'omwana. Kinjige ebikyamu amaaso gooze n'enswala tinkwinungaza. Wanjagala nnyo Mukama wange wampita Lugaba, Saatalina bwe ndi mu maaso go n'okkiriza ng'omwana. Okwagala okusinga oli musana waffe. Ajirira kunoonya ababuze, mujejenja ababonabona n'abawumbuza. Wulira kwita Omukama akwagala, genda gy'oli Omukama akwagala. Wulira kwita Omukama akwagala, okwagala okusinga oli musana waffe. Amaanyi ga Katonda w'abaana ffe tuba bagumu. Kati Yesu yasembera abalungi era tebanyi mu baana b'abakooye. Wulira kwita Omukama akwagala, genda gy'ali Omukama akwagala. Wulira kwita Omukama akwagala, okwagala okusinga oli musana waffe. Station
Session ey'omukaaga. Tukubunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Omukazi asiimula Yesu mu maaso n'ekiremba. Omukazi ow'ekisa erinnya lye Veronica bwe yalaba ng'amaaso ga Mukama waffe goonoonesa omusaayi, n'akwatibwa ekisa, n'addira ekiremba kye n'akimusanguza mu maaso. Yesu okumwebaza n'amulekera ekirabo ky'ekifaananyi ky'amaaso ge nga gakwatidde mu kiwero ky'amusiimuuzizza. Ayi Mulokozi omusiriikirivu atatendeka, obulungi bwo obulidde wa? Leero nfaafaaganye, ebibi byaffe bikwonoonye. Tukusaba nga tukaaba otukyayise ebibi byaffe kuba bye byafumya amaaso go. Abooluganda abaagalwa, nga twemulirira kutukula kino eky'omukyalo ono yasiimula Yesu mu feesi. Omukama Yesu atuyigiriza nti mulimu guno gw'okununula omuntu gw'aliko ng'abonaabona. Bwe twegatta naye, bwe twenyigira mulimu guno gw'okuddaabiriza Omukama, atuwa omukisa, atusiima, ate n'atuwa ebirungi bingi ebisigalawo ennaku zonna. Abooluganda abaagalwa, akadde kano ke tubaddemu tukoowolwa okukola ebikolwa eby'ekisa nga tubikolera Yesu, nga tuyita mu bantu bannaffe. Mukama Yesu tumulabira mu banaku, tumulabira mu babonaabona, mu batalina, ate n'abalina obwetaavu obw'enjawulo. Ekikola kino eky'okukwatako Yesu Kristo tukyongere bulijjo mu bulamu bwaffe nga tuyamba bannaffe ate n'Eklesiya. Kitaffe ali mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku. Tutwala mu kukebebwa naye tulokolebwe. Mirembe Maaliya, Ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Weewaakusa Katonda zonna, Yesu omwana wa mukisa, ali otutuukirira Katonda tusabire ffe abonna. Abaana mu kaseera k'okufa kwaffe. ekitiibwa kibe ekya Paatiri, n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutukuvu, nga bwe kyali olubereberye na bulijjo emirembe. Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatira ekisa gibe ekiwummulo eky'emirembe. Ebiwundu ebyo Yesu, Ayi Maria, oyolanga mu myoyo y'abaana. Kugira byonna, Yesu Kristu yanjagala, kya mazima yagala ffenna, tumwagale ye yatwagala. Twagala kugira byonna, Yesu Kristu yanjagala, kya mazima yagala ffenna, tumwagale ye yatwagala. Okubeera nze, okubeera nze,
okwagala ensi Tukuvunaanira Yesu ntukuwe Nanga walina ensi n'otukwirira ku nsa. Ekitundu ekyomusanvu. Yesu agwa omulundi ogwokubiri. Yesu bwe yalowooza ku bukakanyavu bw'abantu. Yesu bwe yalowooza obukakanyavu bw'abantu abaddamu okwonoona ng'amaze okusonyiyibwa n'alwala nnyo mu mwoyo. N'agwa omulundi ogwokubiri. Abambowa bwe balaba agudde nga takyassa namukka ne bamusikambula nga bamukuba agolokoke. Mulokozi waffe yayagala okubonerezebwa, bw'atyo okubeera ebibi byaffe bye tukola obutata. N'abagenda gy'ali okubawa ekisonyiwo ebibi byabwe newankubadde nga bingi. Kitaffe ali mu ggulu, Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwe, oyagala likolebwe mu nsi nga likolebwa mu ggulu. Weewuunya eyamulaku okusonyiwa ebibi byaffe n'okutusalira obukolobozi. Totwala mu kukemebwa naye tulokolebwe mu bibi. mirembe Maaliya, Ojjudde enneema, Omukama obeera omukisa mu bakazi bonna. Yesu omwana w'Inayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ekitiibwa kibe kya Paati, n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutukuvu, nga bwe kyali olubereberye ne kaakano na bulijjo emyoyo gy'abakkiriza Mukama agimuwe ekyemirembe. ebya Yesu. Ave Maria.
Empagi ey'omunaana. Yesu Kristo akubagiza abakazi Abayisirayiri abaali bamugoberera. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Abakazi Abayisirayiri baali bagoberera Yesu nga bakungubaga. Ye n'abagamba nti muleke kundirira maziga, mukaabire bano ab'eggwanga lyammwe abagenda okunzita beenyenye baleme kufa emirembe gyonna. Ayi Mulokozi, omusaasisi w'abanakuwadde, weebale kutuyigiriza ng'omuntu akugamba obugambi nti nkusaasidde ennaku, newankubadde ng'akaaba tayinza kusanyula, wabula ng'assaawo na kino nti mboneredde ebibi byange sikyabiddamu ennaku zonna. Kitaffe ali mu ggulu, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatulugu, tootwala mu kukemebwa naye tulokole mu bibi. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali nawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'entabiro wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe ekya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Omukama gikwatibwe ekisa, kiwe ekiwummulo eky'emirembe. Ay María, Nakabenje tekalisembera weema yoggwe, kuba yalagira bamalayika be bakukuume wonna wonna w'oyita. Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabulira? Nsuubira mu ggwe Katonda wange, nziruukirira. Ekitundu eky'omwenda. Yesu Kristo afa omulundi ogwokusatu. Tukuŋŋaanira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Ensi n'otufiirira ku musaalaba.
Lyomusalaba. Yesu bwe yalengera ekifo ekyo Kaluvaliyo ky'agenda okufiiramu, n'ajjukira ng'omusaayi gwe gunaayirwa obwereere ku bw'abantu abalibana okulokoka. Ekirowoozo ekyo ne kimunakuwaliza ddala, ne kimumalamu amaanyi, ne kimumeega wansi. Ayi Mulokozi, omwagazi w'emyoyo, empisa zaffe embi ze tulemeramu, n'obulebevu bwaffe, n'obukuusa bwaffe obutumenyesa bulijjo, endagaano zaffe bye byakusuula wansi. Leero nno tuboneredde, omusaayi gwo gutuyige mu mwoyo, okuginaaza n'okugibangula. Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe naffe tusonyiwa abatukola obubi, naye Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'omukisa, Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. N'ekyamwana n'ekyamwana omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Gy'abakkiriza Katonda agikwatirwa ekisa, kibe ekiwummulo eky'emirembe. Ebiwundu ebya Yesu, Ayi Maria obyolanga mu byoyo Oluyimba 195.
Ekitundu ekyakkumi. Yesu bamwambulamu ebyambalo bye. Ebirundu by'emiggo byali bikaliridde n'engoye ze nga zikwatidde ku mubiri. Abangowa ne basimususumulako, olususu nga lugenderako. Ebirundu ne binuuka buto, ne bifumba omusaayi mungi. Obulumi obwo obunene Yesu n'abussa ku bbali, n'asinga okuwulira obulumi obw'ensonyi ez'okumuyimiriza obusa mu maaso g'abantu. Ayi Mulokozi, ebyo bye twakoze omubiri gwaffe bye byamubuza obugo, era bye byakusondera ensonyi ez'enkanaawo. Gy'amaaso ku busiri bwaffe obwakuswaza, otuddiza obutukuvu bwe twagabana ku lunaku lw'abatiisimu. Tuwe n'okunywereramu, tuleme okuswazibwa ku lunaku olw'okulamula. Abooluganda abaagalwa, tusunulira mu kitundu kino eky'ekkumi Yesu Kristo nga bamuggyamu ebyambalo bye. Kristo ebyawandiikibwa bitugambye nti obulumi bwe yasinga okuwulira si bwebwo olw'okwanja olususu lwe lwali lutambulira kudda luviirako ku ngoye ze baali bamwambulamu, naye obulumi abuwulira olw'okuswazibwa kuyimirizibwa obwereere mu maaso g'abantu. Naffe twekube mu mitima, mirundi emeka gyetwambudde bannaffe mu maaso g'abalala nga tugeya, abamu ne twambulira bannaffe ne tubeewulako ne tutazaayo, abalala ne twambula bannaffe ne tubakonjera, abalala ne twambula bannaffe nga tubabbako ebyabwe. Kristo atuwulira olunaku olwaleero nti ensonyi ezo tumuteekamu olw'ebibi byaffe ezisinga omukwasa ennaku. Lwaki? Kubanga atuterawo akadde ak'okwenenya naye ne tutabakozesa. Ekisinga Omukama okumunyiiza si kye kibi ky'okola, naye ekisinga okunyiiza Omukama kwe kuwa omukisa ogw'okwenenya n'ogaana okwenenya. Na buli ky'okola okikola n'omutima gwo ng'okitegeera, ate nga ogamba nti byenkola binnyumira, toyagala kubivaamu. Tusabe n'Omukama atuyambe olunaku olwaleero, atuzze bujja mu mitima gyaffe. Tutandike okufuna ekitiibwa ekyo ekyatuweebwa okubeera abaana ab'ebunnanye, abaana ab'eŋŋoma, abaana ab'oluse olw'ebunnanye, oluse olutuufu olwa Kristo. Tumuwe n'atuyambe, tumugoberere bulijjo, tubonere bulijjo ebibi byaffe, ate era bulijjo tusigale nga tukowoola ekisa kye. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe, naffe tusinga abatulugu, totwala mu kkeberwa, naye tulokoke mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, Ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewaayo omukisa abakazi bonna, Yesu omwana w'endaayina w'omukisa. Mariya omutuukirivu Katonda tusaalireeko, kaakano n'akaseera k'okufa kwaffe. Amiina. ekitiibwa kibe kya Patri, Eky'Omwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga kyali mu mirembe n'emirembe. Ayi Mukama tusaasire, tusaasire. Emyoyo gy'abakristo Mukama tukwate ekisaba tumulete emirembe. Ebiwundu ebya Yesu, Ayi Mariya mu myoyo gy'abaana bo.
ekise kikyo Mukama nga tekikola n'obusasiza obubwo bwa mirembe Mukama saasira saasira Mukama lenyeza lenyeza Mukama saasira saasira Mukama lenyeza Omusasizi Mukama saasira nasa Yesu Kristo OMUKAMA kirani weteko tutuse omulamu waffe OMUKAMA Yesu tulugoberera buli lunaku amayisa gaffe nga tugendera ebyakulagira nga okwegayirira mumaka gaffe n'okusoma ensange n'okukolera naffe obulungi yozizumukomerera ku bigambo byaffe ebinasaanira ebyongera buli lunaku
Yesu tumukomerera natwongera kuri kubanaffe kati ajana emitima katarakiyabawa abakola mu kifaananyi kye. Yesu Kristo tumukomerera kuri kuba byaffe ebikozesa emibiri yaffe n'ekitiibwa ekyo katakiratuwa. Yesu Kristo tumukomerera nga tugaana okukola ebyo byatulagira. Tumukomerera mu birowoozo, tumukomerera ebyo bye tukolera emirimu gyaffe nga tulaga bannaffe, nga tubba, nga tulimba, nga tuwaliriza. Saba Omukama bwe yatusiise ng'atusabira tutuuke. Ate okusingira ddala olw'okubanga atusonyiwa atuyinza okusonyiwa bannaffe, tutambulire mu ddembe, tutambulire mu kwagalana. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bujje, byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. erinnya lyaffe ya buli lunaku, tusinga ebibi byaffe, era tukusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Eyememalira Wajjudde enneema, Omukama ali naawe. waweebwa omukisa mbakazi zonna, ne Yesu omwana w'endayiwa wamukisa. Wali omuteekulu nina Katonda tusabireko ab'omubbi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa ky'ekyampaatiri N'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olw'eberye ne kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Sitani
Abantu baffe abali mu kitundu kino tusabibwa okuyimirizaako ku bintu bye tukola tweyunge ku kibiina kino engeri ey'okutandika ekulumusangalo ekitundu eky'12 tukuvuunamya Ayi Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Bwe baamala okumukomerera ne basitula omusalaba ne bagusimba, Yesu n'alengejjera okwo nga taliiko nawe yeekubirira. Awo Yesu n'asabira abamukomeredde nti, Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Enkalamata n'eryoka emukaabya nti, ennyonta ennuma nnyo. Awo abaaliwo ne bamuweereza engulwe. Omulokozi n'akuba ekiwoobe ekinene nti, Kitange, nziza gy'oli omwoyo gwange, n'afa. Ffenna tufamire. Ayi Omulokozi wange, tukusaba tusonyiwe ebibi byaffe tubikyale, leero lino tuboneredde. Tutamirize Yesu Kristo, era twagalira ddala. Kulaffe yasogwa n'effumu, n'avaayo omusaayi gwonna. Mu kitundu kino eky'12 tulaba Mukama waffe Yesu Kristo bw'awaayo obulamu bwe olw'okubeera ffe. Ayiwa omusaayi gwe n'akkiriza okufa olw'okubeera gwe nange. Emirundi mingi twemererwa okutuukiriza Katonda ky'atwagaza. Ate ffe nno abamu ababatize bwe twamala okubatizibwa n'Eklezia ne tugikuuma omugongo, ne twerabira ekyo Kristo kye yatukolera eky'okutufiirira. Nga omuwandiisi omu bw'agamba Augustine, nti Katonda yakutonda nga toliiwo, ate tasobola kukulokola nga toliiwo. Ekitegeeza nti okufa kwe n'okuzuukira kwe ffe mwe tujja amaanyi, n'ate nga okutuukiriza by'ayagala
tutegedde okubanga tubigolerera sobola okabaka ku kitiibwa kyaffe eky'omu ggulu. Tumusabe nno Omukama atuyambe emirundi egisinga gye tumukwatiddwa ensonyi, emirundi egisinga gye tweyawudde ku kibiina ky'abakkiriza, emirundi egisinga gye tukoze ebikolwa bitali bya butuukirivu ng'ettamiiro, obwenzi, obubbi, obutasonyiwa, obutaagaliza, okukonjera, ebbuba, ettima n'obutasonyiwa. Kristo ayima ku musaalaba ye n'asonyiwa abo abamukoze obubi. Naffe Omukama atusaba tuyige okusonyiwa, ate bwe tusonyiwa tusonyire ddala okuva ku mutima. Tumusabe okukoyera ekutambulamu ery'ennaku, ate bwe twajja essanyu ery'okuzuukira. Kristo atuze bujja, emitima gyaffe agirongoose, tusobole bulijjo okunywerera ku biragiro bye. Ayi mulokozi waffe ennyo, omaze okufa olw'okubeera ffe, naffe twagala okufa olw'okubeera ggwe. Leero ne bwe tunaabuuzibwa ku bino byombi, okufa oba okwonoona, tunaalondawo okufa ne tulekawo okwonoona. Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria, ojjudde enneema, ekitiibwa kibe kya Patri, ayi Mukama tusaasire, enyonyi y'abakkiriza, olw'etutuleesonyiwa eky'omula eky'emirembe. Amina. Yesu, Ay Maria, Jesus.
Uramu Yesu akufunde bona. Yesu akamula kumusaraba. Tukuvumira Yesu netukuwa ekitiibwa. Kubanga wali munsi n'okufiira mu kumusaraba. Ekitundu ekyokumi n'ebisatu. Yesu bwe yamala okufa era ate n'akkiriza nnyina w'omukulu atwala omulambo gw'omwana we. Mariya omuberebevu n'amukwata mu mikono gye n'amuleza kisa nga yennyamidde. Bwe yalaba omubiri ogwo gwonna bwe guzimbye ebirungu, Yesu bwe yamala okufa, Piraato n'akkiriza nnyina w'omukulu atwale omulambo gw'omwana we. Mariya omuberebevu n'amukwata mu mikono gye n'amuleza ekisa nga yennyamidde. Bwe yalaba omubiri ogwo gwonna bwe gusimbye ebirungu, n'amaaso nga gazibiridde, n'emikono nga gyagaya, omulambo nga gumubuuze, n'akwatibwa ennaku nnyingi, n'alira nnyo. Ayi Mariya nnyaffe ajjudde obunnwa, tukusaasidde, naye ggwe nnyaffe ow'ekisa, jjukira nga tuli baana bo, bw'otyo otufunire mu ggulu ekisonyiwo. Bw'obadde okusonyiyisizza, tukusuubiza okukwagala ennaku zonna, n'okukunyumizaako abalala, bonna bawulire okusaako. Abooluganda abaagalwa, twongere okwebulira ku muwendo naffe Bikira Mariya bwe yagatta ku kununulwa kw'omuntu. Okusookera ddala ng'akkiriza ekyo Katonda kye yamugamba nti olizaala omwana wa Katonda, n'atwala omukisa ogwo kyokka n'obuvunaanyizibwa, n'awaayo obulamu bwe. Ekikolwa ekyo nga bwe twebulirira nti okubeera mu sosayati ey'Abayudaaya ng'olina omwana atali wa musajja kyali kikolwa kya kwetta, kubanga bali bateekeddwa okukuba amayinga. Naye Bikira Mariya n'awaayo obulamu bwe ate ffe tusobole okufuna obulamu. N'atambula ne Yesu mu lugendo lwe olw'okuyigiriza, lugendo lwe olw'okubonyaabonyezebwa, ate n'atuuka okufa n'afiira mu ngalo ze. Bikira Mariya nga teyeemulugunya olw'okuba yali amanyi nti ateekeddwa okuwaayo omutango okubeera ffe okununulwa. Olwekyo naffe Bikira Mariya tumwagale, ate tumusabe atusabire eri omwana we, kubanga mu matonde gonna tewali asobola kutegeera Yesu Kristo okusinga Mariya. Yesu Kristo talina bw'asobola kuwulira okusinga nnyaffe Mariya. Nga yonna gatuusa buli kaseera nga tumuddaabiriza olw'obulamu bwe yayitamu ffe okununulibwa. Ate tutuuse empisa zaffe tuzifaanaganyiriza nnyaffe Mariya, Omukama asobole naffe okutubaganyiza ku mukisa ogwo era naffe Bikira Mariya nga tufuuka bwe tutyo embuto n'eminwa n'enyiito n'amagulu agatambuza Yesu Kristo okumutuusa eri bantu bannaffe. Kitaffe ali mu ggulu, ebyakalabikira mu nsi kalabikira mu ggulu, etwemere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe alaffe tusonyiwa abatukola obubi, otwala mu kukemerwa, etulokole mu bubi. Yewe Mariya
bali bulwachata bakusenga nga gwolina byonna gwenyini byonna gwentabiro gwensulo y'ebirungi bulubeerera namugereka namugereka gwerukagenterese ebyongero gweyonbiryange gwekusikawo bwate mbeera yange mbeera yange ukanesuubira abanoonya yesanguweereze tuke gy'ogenda. Ekitundu eky'ekkuminennya Yesu Kristo aziikwa tukubonamira Yesu Wenga wanurira ensi n'okufiira ku musaalaba. omulambo gwa Yesu baguziraga ne baguziika mu ntaana eyali esimiddwa mu lwazi etaziikibwangamu muntu. Yesu yayagala okuteekebwa mu ntaana empya ate ennomu ey'ejjinja okutegeeza nga bw'atuula n'essanyu mu myoyo emikakafu mu ddiini egitaliimu bibi. Ayi Mulokozi, omwagazi w'abantu abatukuvu, emyoyo gyaffe ogimanye nga bwe giri emirebevu era nga si mirongoofu. Mulimu gwo okutuwa enneema ey'okugidaabiriza ng'omaze okugyozaamu ekko okutuusa ku lunaku lwe tulizuukira okugabana naawe mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Abasse ekimu abooluganda, ebintu byonna bye nali nalekera mu nsi muno kyali ekintu kimu, kufa. Nga neebuuza, otunula otya ng'ofudde? Tomanya ng'ogenda kufa, ne bw'aba bakuziise tomanya. Naye olwaleero ansa ngifunye, ate gye njagala naffe tugende nayo. Okuziika mu kasiketi oba mu keesi ey'emiliyoni 10 si kyekikulu. Ekikulu kya byonna okoze eki? Ofudde. Naye nfudde ntya? Kuba ffenna obutuukirivu oba obwakabaka bwe tunoonya tugenda kubufuna nga tumaze okufa. Katonda tugenda kumulaba nga tumaze kufa. Naye ogenze bulungi, ofiiridde mu kibi, oba ofudde nga weenenyezza. Nsaba ombuulize munno, oteeseteese otya omwoyo gwo? Mumbuulize oyo nnemba. Amiina. Olwaleero nga tumaliriza ekkubo ly'omusaalaba, buli omu ekyo ekibuuzo ky'oba weebuuza. Bwe mba ngenda kufa, nfudde ntya? Okufa kwange kunandabisa Omukama? Kunaatuusa mu bwakabaka bwa Katonda? Kitaffe ali mu ggulu, mirembe Maria, ekitiibwa kibe kya Parish.
Ayi Mukama obusaasire ebyo abafu abakkiza Omukama ng'ekimuli eky'emirembe. Tuwulirize bulungi bwe tutuuka mu ekereziya tugenda kutandikirawo Divine Mercy olugimaliriza oba essaala ey'obusaasizi olugimaliriza kwaya tuyimba tusigale mu kasirise. Tugenda kusoma saavisi si mmisa, tugenda kusigala mu mbeera eyo. Tuyingire mu kasirise tosika togira yenna. Ebyaffe y'omutuukirivu abooluganda, ku lunaku olwaleero tusabira abatonde bonna naddala ab'omuntu. Yesu atusaba tubanyike mu nnyanja ey'obusaasizibwe. Ayi Yesu asingira ddala okuba omusaasizi, mu kikula kyo kyennyini atukwatirwa ekisa n'otusonyiwa. Totunuulira bibi byaffe, naye tunuulira obwesige bwaffe bwe tussa mu bulungi bwo obutakoma. Twanirize ffenna mu mutima gwo ogusingira ddala okuba omusaasizi, era totulekanga kugweyawulako. Kino tukikusaba nga tuyita mu kwagala okukugatta ku Katonda Kitaffe ne ku Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa abatonde bonna naddala aboonoonyi abataliiko bwe bali, bonna ababikkiddwa mu mutima gwa Yesu ogusingira ddala okuba omusaasizi. Olw'okubeera okubonaabona kwe okuyitirivu ennyo, tulage obusaasizi bwo, tulyoke tutendereze obuyinza obutakoma obw'obusaasizi bwo emirembe n'emirembe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo bulikye, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweere emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukolera obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, eyali mu lubuto okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'afuukibwa bakulu ssatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo bwa Paatiri, alidde olw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda eby'omwana wo omwagala ennyo, Mukama waffe Yesu Kristo, okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yesu,
olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'omwana Katonda mu Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, 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 olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu. Ayi Kitaffe ataggwaawo, awamu n'ebibi by'ensi. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, 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 olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu. Ayi Kitaffe ataggwaawo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde ennyo okwa Yesu, olw'okubeera okubonaabona okuyitiridde
okumukiriza ennyo kwa Yesu. Olw'okubeera okubonaabona 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 okumukiriza ennyo kwa Yesu. Ayi Katonda omutuukirivu, otwatulisa ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda omutuukirivu, ayi gw'akafa omutuukirivu, kwesiga amatendo g'obusaasire bwa Katonda. Ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tuwulire. Katonda Patri nnyini ggulu, Katonda Mwana omunuzi w'ensi, Katonda Mwoyo omutuukirivu, twinta omutuukirivu Katonda omu. Obusaasire bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe. Nkwesiga obusaasire bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma. Obusaasire bwa Katonda ekyamagero ekitategeereka. Obusaasire bwa Katonda ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo. Obusaasire bwa Katonda ekyamagero ekitategeereka magezi g'abantu oba ag'abamalayika. Obusaasire bwa Katonda oluzzi omutuukira obulamu bwonna n'essanyu. Obusaasire bwa Katonda obulungi okusinga eggulu. Obusaasire bwa Katonda ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa. Obusaasire bwa Katonda obugiriza ensi yonna. Obusaasire bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu. Obusaasire bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule eky'omutima gwa Yesu. Obusaasire bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yesu naddala aboonoonyi. Obusaasire bwa Katonda ekyamagero ekirabikira mu kussaawo Osiya entukuvu. Obusaasire bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo Ekereziya omutukuvu. Obusaasire bwa Katonda mu saakalamentu ettukuvu ennyo ery'abatiisimu. Obusaasire bwa Katonda obutufuula abatuufu nga buyita mu Yesu Kristo. Obusaasire bwa Katonda obubeera naffe obulamu bwaffe bwonna. Obusaasire bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa. Obusaasire bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo. Obusaasire bwa Katonda obubeera naffe mu buli kaseera ak'obulamu bwaffe. Obusaasire bwa Katonda obutuwonya omuliro ogutazikira. Obusaasire bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi naddala abakakanyavu. Obusaasire bwa Katonda obwewuunyizibwa bamalayika obutategeerekeka batuukirivu. Obusaasire bwa Katonda obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna. Obusaasire bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna. Obusaasire bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujaganya kwaffe.
obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu gya Katonda gyonna. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa. Obusaasizi bwa Katonda okweweera okuwoomerevu okw'emitima egikabiriddwa. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awali okutya. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu. Twegayirire ayi Katonda ataggwaawo, gwe obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuulize ekisa era oyongere obusaasizi bwo mu ffe. Mu budde obuzibu tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo ku ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu. Ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi bwe emirembe n'emirembe. Amiina. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.